Kulwa Spike News Uganda tutwala omukisa guno okuyozaayoza n'okwebaza era tusiimira ddala nti Mukama eyakutuma President Bobi Wine eyakutuma mu mayengo gonna Uganda mweri era alina pulaani yo ey'omumaaso. Tukwebaza olw'okuba omubaka eddoboozi ly'ekyebando Ssegirinya Muhammad Mr. Updates okuba nti akakiiko k'Electoral Commission kamuwadde kaadi ebadde etwewanisiza emitima. Abamu badde batandise n'okwogera ebitakwatagana wadde waliwo challenges nnyingi era nga challenges ezibeera mu kintu ekyakatandika, naye tumanyi nti obuwanguzi buli ku saidi yaffe, kubanga era ekintu ekinaawangula oba ekintu ekinatuuka ku toopu abantu basooka kizalawa nga bw'oba ojjukira nti Goliath yasooka kunyooma akasajja ka David, naye munange gye kaava ne kamukuba ne kamufukamiza ne kamusalako n'omutwe, teri yamanyayo. Kale ffe tumanyi nti obuwanguzi buli ku saidi ya NUP. Come what may, come rain, come sunshine, keetonye kagwaki owaani oba banawakanya biki oba nazalawa biki ensolo ku kizigo. Abawagizi baffe honorable waffe Ssegirinya Muhammad naye amaze okubeera ng'afuna kaadi olunaku olwaleero, so kyasanyu nnyo nti kaadi ya NUP tumaze okubeera nga tugifuna era tugenda kubeera nga tukiikirira abantu baffe abakawempe North nga tukozesa kaadi yaffe eya National Unity Platform, ng'era simbo yaffe egenda kubeera umbrella. So olunaku olwaleero tumaze okubeera nga tutuuka, bwe mulaba abawagizi baffe bamaze okubeera nga batuuka, abawagizi baffe abakawempe North bamaze okubeera nga batuuka. Essanyu lye mulaba awo be bawagizi baffe abakawempe North. Congratulations to National Unity Platform, congratulations to Ssegirinya Muhammad. Embeera bwetyo bweri baganda bange, bw'otuuka mu kibuga Kampala emboozi olyoza abantu 2-3 anti Ssegirinya Muhammad, Bashir Mbaziira, Kawalya Abubeka n'abalala bangi nnyo bonna abasobodde okubeera nga bewangulira kaadi ya National Unity Platform. Tukyali wano tuli mu Kawempe North, tuli mu Kawempe North, tuli mu constituency yaffe mwe tugenda okubeera nga tukiikirira abantu baffe, ng'era olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tukyazibwa wali ku Masengeje, tugenda kubeera nga tukyazibwa wali ku Kawempe yamambuka Kawempe North tumaze okubeera nga kikwata. Abawagizi baffe Kawempe North bamaze okubeera nga batuuka, ate ng'era tugenda kubeera nga streaminga live ne NBS Amasengeje akawungezi k'olunaku olwaleero, ng'era Ssegirinya Muhammad agenda kuba live mu studio za NBS Amasengeje olunaku. Tugenda kukozesa kaadi eno ate tuwangule constituency eno. Kyempulidde bannange abamu abadde bafuganya batandise okudduka bagambye
abantu gakoze paka ekibido kigusa kaza kimwe. So embeera bwetyo bweri tuli wano Kawempe eyo mambuka tuli mu constituency yaffe onako olwaleero ng'era twaza okubeera nga twongera okubuuza Amasengeje emaze okubeera nga etuuka NBS emaze okubeera nga etuuka NBS Amasengeje emaze okubeera nga etuuka era akadde konna tugenda kubeera nga streaminga live okuva ali mu studio za NBS Amasengeje bawo bamaze okubeera nga batuuka aba NBS era nga obudde bonna tugenda kubeera nga streaminga live mwebale nnyo kusponsoringa Segirinya Muhammad mwebale nnyo kusponsoringa charities zaffe zonna ze tubadde tukola mwebale ddala mwebale nnyo bana Uganda mwena nga sosodde mu bawaawa both international and locally mwebale nnyo kwagala Muhammad Segirinya of course kaadi yaffe egenda kuba nga etuweesa ekitiibwa kituufu bye tubadde tukola ensi ebadde ebiraba era ebadde esiima so ekyo kikulu ddala era yensonga lwaki olaba nti obudde buno buli muntu yenna waali musanyufu buli muntu yenna waali omulaba nga akyamuse bulungi nnyo olw'ensonga nti omuntu omutuufu anti yaweereddwa kaadi kubanga mu bonna abasajja bakirana Segirinya Muhammad olwaleero yasobodde okukira ku banne bonna babadde bulungi naye yabadde akira ku banne so abasajja babazeemu empapula ne bazitowa ne bakola batya ne batereza ne bakola batya bagenza okulaba nga Segirinya Muhammad ye musajja eka abadde akira ku banne si nti bali badde si balungi bonna babadde balungi abadde mu race kubanga babadde ba NUP naye ono yabadde akira ku banne njagala kwebaza National Unity Platform Secretariat njagala kubebaza aba National Unity Platform Secretariat mwebale nnyo mwebalire ddala okukiririza mu maanyi g'abantu mwebale nnyo abantu baffe ba People Power mwebale nnyo mwebalire ddala Kongs Segirinya Muhammad fans page Kongs to everyone there bada queens bwena Kongs obuwangu tulaba nti bwaffe abantu basanyufu nnyo abantu basanyufu ddala ngera olunaku olw'enkya tugenda kera mu constituency yaffe ya Kawempe North twongera okubeera nga tuyisa ebikujjuko n'okwongera okubeera nga abantu twongera okubeera nga tubabuulira ensonga semasonga eya Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera omukulembeze w'eggwanga tugenda kubeera nga twongera okutereeza updates mabega ga kamera era nga ngezaako okubeera nga tusambyako ngezaako okubeera nga tutambuza ensonga zonna nga tuzitematemamu twongera okubeera nga tubunyisa enjiri yaffe ya People Power of course village to village mobilization tugenda kugizikiza tugenda kusigala nga tukuba door to door charity okuyamba abantu tugenda kusigala nga tutambulira wamu sinewankubadde nti tubadde naku zino emirimu gigenda gyesalasala olw'okuba nti tubadde bize nnyo tubadde mu vetting bakansala baffe badde bakavetinga tubadde mu mbeera enzibu ennyo embeera ey'okugezesebwa but finally Katonda ali ku ludda lwaffe mwebale nnyo mwebaddala mwenna bada queens mubadde nga mujja mungamba Hey!
Hey, Chase, on live with the updates online page. Where will you tell Muganda? So say you let your money. Hey. All the work of a card. Hey. Ya nubu. Hey. And that's how you let Nina. Hey. Delikambika. Atekwe gwenye gwani. Eh. Fuira kagalo. Nga segirinya. Tuli kuti. Atekwe gwani. Echagala. Nze ndi musanyufu nnyo. Memba waffe okumuwa kadi ya NUP. Era ndi musanyufu nnyo. Essanyu lino lyonna lyennina lya Mwoki wa Gonja. Ya Mwoki wa Gonja. Atekwe. So abantu bongedde okulaga essanyu abantu tulina soke mbuze ku mukadde mama wange. Mama wange oli otya? Oli bulungi? Ssegirinya Muhammad omumanyi? Ye muntu waffe. Akabonero ambuleera atego. Alali. Ugambye twagala tufuuleka ukyebanda ono mekkanga Ssegirinya MP olwambadde mbasalako nga kati ku kantu kali akatono tukyagenda Boy wange essanyu lyempulira. essanyu omukulembeze waabwe ow'Ekawempe North Road Councillor ate ng'agenda kubeera nga yeesimbawo ng'omubaka wa Parliament ku tiketi eya Umbrella. Ku tiketi eya Umbrella mukwano gwange atuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala. Amaanyi g'abantu gatandise okubeera nga galaga wano mu Kawempe North. Yes. So embeera bwetyo bweri ayongedde okulumya abantu be Makindye, alumiza abeerubaga kubanga bo ab'Ekawempe batulaze nti ekintu bakirimu nnyo. Ssegirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando. This is too much love. This is unconditionally. Yes, love mpitirivu nnyo. Yes, waliwo abagambye nti mwandiyagadde okugula ennyumba. So embeera bwetyo bweri.
bwetyo bweri. Yo no país si vamos a Embera yeyo abali ku the updates online page tumaze okubeera nga tutandika mugende straight awo ku masengeje tugenda kubeera nga streaminga live wano mu constituency yaffe ya Kawempe North era nga abantu bongedde okutulaga omukwano abantu bongedde okutulaga nti bayimidde naffe era 2021 bagenda kubeera nga bali wamu naffe so buli kimu kyonna kimaze okubeera nga kitandika era buli kimu kyonna kyonna tulindiridde bulindirizi wano abakola ku byuma bikalimagezi basobole okubeera nga bongera okutereeza naye nga for sure bw'oba otunulidde abantu abatwetolodde wano bonna bagamba nti Segirinya ewaffe kyongera okutuzaamu essuubi ne tumanya nti gyetulaga ekkubo jere gyetulaga ekkubo ddamu era kino kiba kyongera okutuwa essuubi embeera bwetyo bweri tumaze okubeera nga tutandika